Chosen Becky bavuddeyo ne bamutabukira. Lwaki bamutabukidde? Akatambi naawe oli mu kukalaba. Ajjukira nti no Chosen Becky ali lubuto era nga lubuto olukulu. Kaakati nno munnange yagenze n'ayambala enkondo n'alyoka agenda munnange abeere ng'asanyusa abaamusasudde oba gye yabadde agenze okuba nti n'ate apafoominga. Kino nno abantu abasinga bavuddeyo ne babeera ng'ate bakivumirira bamugambye Chosen Becky weewummuzeeko olubuto lukuze olina kubeera waka munnange ng'owummuddemu. Kaakati nno ne balyoka bagamba Ssekajja nti munnange alekeraawo okuba nti n'akozesa omukazi ng'akalogoyi, asaanidde okuba nti nno kati yalabirira omukazi. Okitegeera si mukazi kunoonya ssente akuba nti n'ate alabirira famire ye. Bannange siganye kale Chosen Becky ali hard working nga wemukyogera naye waliwo time olituukayo olina okuwummulamu n'oba hard working otya. Ngenda kunjasamira mu nfuna naye nga njogera mazima. Awo Chosen Becky we yatuuka kati alina okuwummulamuko ng'alinda lunaku lwa kuzaala kuba nga ajja kutuuka mu ddwaliro n'omwana amulema osindika. Olubuto lumuli mmanya eno ali ku stage mu bupale eno alina okulaga abantu nti musanyufu tekyali hard working. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bambi omwana wuuyo, omwana oyo munnange yabadde omwana w'omubaka Nakimuli kati omugenzi eyafudde oba eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Era mmwe ababadde bagoberera munnange interviews ez'enjawulo zalabikiddemu, yavaayo n'alyoka ategeeza nti yoyo omwana yekka gwalina. Ono nno MP abadde MP owa MP akiikirira abakyala wali eri Kalangala. Okitegeera kitalo nnyo, kitalo ddala. Enteekateeka z'okuziika tujja kubeera nga ate tuzifuna, naye ye Calvin Kayanja avuddeyo n'alyoka agamba abannuupu mbu balekeraawo okuddiisa bannayuganda mbu omugenzi mbu yafudde ajjamu lubuto. Naye bannaye Calvin Kayanja, ensi mugigamba amazima nti omukazi yafudde asowola mu lubuto. Mulekeraawo okwekwasa Museveni ku buli nsonga. Mubuulirira abaana ab'obuwala abato abafa obubenje abafiira mu loogi ne mwekwasa Buganda ne Museveni. Mwe buli mulambo mugunoonyezaamu simpasi. Lwaki ssaza limuzoogerako bitundu? Mulambulule ekyasse omugenzi, mulekeraawo okwekwasa abaana. Kati bulijjo musanyukira emirambo gy'abalala n'okuwishinga abalala okufa. Mukukirabye nti nammwe mujja kufa. Fenna tugenda okufa, fenna tugenda bw'onsookayo busoosi. Wiiki ewedde mwabadde mukubajjejjere wano ku Piero mumwagaliza okufa. Mukirabye nti nammwe okufa temukulinaako monopole. Katonda temulina simu ye nammwe mugenda. Ate mbabuulira mwenna abaasamirira emmandwa y'abawemuzi bannuufu mujja kutusooka emagombe nze mbabuulira. Naye kyannaku nnyo nti musize ensigo ey'obukyayi n'okusekeeterera abagenzi. Naye Katonda abalabisa. Ate Katonda agenda kuba malawo. Nze mbabuulira bantu bange. Katonda olugero olugamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko, si nze yalugera, nange nalusanga ku nsi. Nkimanyi bw'oyagaliza ekibi oyinza okumusooka emagombe. Naye ffe tetujja kukubasalira kubanga tukimanyi okufa kyekyenkomeredde. Era mwange naze maama wange wummula mirembe. Yes, kkiriza tubeere ng'ate atubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga. Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Namulindwa Prosi, ogamba otya mukwano? Nanyonga Betty tukutumiddeko. Twagala okutumirako ku Darat, twagala okutumirako ku Kansime Florence. Esi mu Dubai ogamba otya? Kwagala ssanyu naawe tukutumiddeko. Ate era nga tetwerabidde mukwano gwaffe Alexander Segujja kwosa ne Prosi Elizabeth. Katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate etufuna tukyali ku nsonga z'omugenzi Honorable Nakimuli. Katubeere ng'ate n'akatambi kano tukakuwa. Basebo ne banyawo kitalo nnyo kitalo eky'omubaka waffe Helen Nakimuli ow'e Kalangala. Bizze bubi, tuli mu kunyolwa era tunyolera wamu n'abantu baffe b'e Kalangala. Kitalo nnyo ddala eky'omubaka waffe
owekalangala Helen Nakimuli. Yes, we tweyongerayo Frank Gashumba si musanyufu munango okufa akw'omubaka Honorable Nakimuli tekumulese ekyekimu. Agambye nti omukyala tabadde na tabbu. Helen yevuze ne mama wa ex wange naye yevuga. There's a crisis in this country. In eggwanga lyetaaga kuwako bomu wepu. Katonda atonde pya. It pains. Kahelen bambi nga buli lwokasanga kaseka. Buli lwokasanga. Kadde kakusanya ekigambo Gashumba tujja kusooka mu State House ne kaseka. Ne nkagamba nti bonsookangayo mpitanga. Kati kafudde. Ebyo Uganda kadogera byogerako wiiki bukedde New Vision ebiteeke ku front page 1 week. Wano mu Uganda waliwo class zilinganga bbiri, waliwo etamalina kigenda mu maaso. Buli kibuga kirina. Oli walwala ku ssaawa 4 ku 6 ali ku nnyonyi. Genda mu Cancer Institute Mulago wano. Bwe muba temukimanyi, bw'oba teweebaza Katonda nti oli mulamu, genda mu Cancer Institute olaba abantu abeebase ku floor. Wansi. Gwe bw'oba odawutinga Katonda tutakumye nti oli mulamu, go to Mulago Cancer Institute. 65 years after independence, abazungu bagenda kudda ku nsi. 40 years of NRM, we can't fix Mulago Cancer Institute. Minor. It is a minor surgery. Kakati, I think your question is genuine and very this is what I suspect. Bakugamba all over the world, ekintu kyeba kyasinze okwegendereza. The tests ze bakolako before an operation. Oyina pressure, oyina ki, biche byonna. Bamanye bakuwa ddagala ki ng'ogenda kwebaka. Bayinza okuba bamuwadde lingi. Yasuse. N'ataddangulu. Amukubayambi yage nti bakoze resuscitation nga takyaddangulu ne bakola for over I don't know how many hours. Ekibuuzo kyakiri lyeddagala bamukubye tuufu. This country line eggwanga lyetaaga kusabira. Fe abalunzi b'ente kaakati eddagala tulijja TZ, tulijja Rwanda, tulijja Nairobi. N'ofuuyire enkwa n'ekutunuulira n'ekkubira jjambo n'egenda ng'olaba. Yes, enkwa ku nte. Kati kyekikola. I don't know. Abalunzi bonna ab'ente bagambe bakuba amasimu wano bakule challenge tuyina. Abasawo ba Kiboggwe, eddagala lya Kiboggwe, fu katukole ki? N'ofuuyire ente enkwa ne zibeerako paka ne zikoowa. N'ozidiwoominga kati abalunzi bonna basinga bazijja Kigali, Dar es Salaam, oba Kenya. Kubanga every fake drug that you know of eri mu container village awo. Liyingira mu Uganda kyekitayingira wano. Kati oba ente baziwa eddagala effu olwo ate ffe. Kati kankongera ekirala. Laboratory zino babakebere musaayi. Nti mateeka every laboratory buli myezi 6 balina oginspectinga okulaba nti oba emitinga standards. How many? Kati gwe bwafa nga basiraamu Allah bwakoze eki? Fe abakatoliki fuba eggulu ly'empeera. Ogenze. Kati ate bano abalokole mbu the angels are waiting for him. You know he has been a good person. He has been received by the angels. By the angels. Nonsense. Look at a young girl at the age of 40. Ekyalo ekipya amalwaliro gonna tebakyagala bakazi basindike baana. Kubanga kirimu ssente. Omukazi bw'asindika omwana ssente ntono biba mulongoosa ssente ki? Nyingi. Ebyawizo munnange tebinnaggwa jjukira nti bali mu kuba nti nno bamuteekako ekyokuba nti nno yafumita omusajja ekiso. Era omusajja agambibwa okuba nti nno yafumitibwa ekiso wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate awa obujulizi. Wuuno avuddeyo n'alyoka alaga ne bwe baamufumita ekiso. Biibino bakwata omwana ne bamufumita ekiso mu lubuto. Tulageeko just katono. Big cacao. Kati nga kyakazeemuko. Bwensituka era just mbadde nakava kunaabaye. No kirongoosa. Nakava kirongoosa kusigako tube eno. Ova ku kirongoosa. Naye abannayuganda bagambe ani yakutuusaako ekiriwo wabaaki?
Wizo ye yakintuusaako kino ennaku z'omwezi nga 19 January. 19 January. Yakozesa ki? Yakozesa akambe. Yakozesa akambe mwaliwa? Twali wakawuwe nga ndi mu nnyumba ye. Ewakawewa? Makindye mu Kizungu. Makindye mu Kizungu baani abaaliwo? Waliwo Jackson nga waliwo n'omuwala bamuyita Emmanuel ne mutabanyi we gwe bayita Joseph ekyana ekito. Ne mukyala we yaliwo. Mukyala we. So omwana we omulenzi omuto Joseph, mukyala we Jackson ne Emmanuel. We amala okufumita bakutwalawa? Basooka kuntwala kalwaliro kali awo wansi bakayita Naakulabye. Naakulabye. Kaliwa? Kali awo Makindye Luwafu. Makindye Luwafu. Olwamala? Nanzijawo ne bansa ku boda ne bantwala paka Nsambya ye kennyini. We yakutwala Ensambya, ab'Ensambya yabagamba nti obadde ki? Yabagamba mbu I think mbunafuna RTA road traffic accident. Kubanze nali unconscious samanya nabiraba luvannyuma. Ensonga eno bagiropako ku poliisi oba nedda? Omwana kennyini ono yali anzijanjaba Jackson yagiropa bambi ng'atidde ng'alowooza ngenda kufa. Okay. Kati abannayuganda bakulaba oyagala bakuyambe batya right now? Emboozi of Lindako, emboozi of kiki ekyaliwo, what happened, I am narrating the story to them mpola mpola. But how can they help you? Kat right now netaaga sente za vaccine kuba nafuna infection, yeah? Abagala okumanya what led to the incident, please go on my bio on TikTok. If you click in my bio, you will see a YouTube, my YouTube. That is where the whole story starts from. Omuvubuka ono ayina emyaka 32. This boy is part of Good Life journey. I feel very sad until we lost our brother Moze Radio because of violence, because of okulwana, because of obutakanya. This boy was part of Moze's life. Ebifaananyi ndoza nabadde mbibalaze. Kati bwe bakufumita ne bakugyamu akataago n'ekyenda kyo bakisalako. Bakisala ne bakitunga ne bakigatta. Bakifunza isi. Kati baagala olye amatugunda, amapeera, manya chapati, kawa, kawunga nga oyina ekyenda ekitunge. Kyekyo kye baali baagala, but remember si bye nyina okulya ebintu ebiri soft, eba mmere nyina okulya Irish, ndye soft fresh fish, ndye mixed meat, ebyo bwe bityo. Wadde nga munange Edlisa Musuuza twogera ku Eddie Kenzo bafana tamuli bulungi amusabula naye munange tekimugana kuba nti ate bo banyumirwa obulamu ne Honorable Nyamutolo mukyala we. Honorable Nyamutolo sawa yonna munange ajja kubeera nga ate munange azaalira Eddie Kenzo omwana. Mu mawulire amalala tugenzeko wa Pastor Bugembe munange we yabadde olunaku olw'eggulo mu kkanisa ye muganda we yazze Brian mumutegeera ddala bulungi ne mukyala we babaddewo nnyo mu kusinza wabula munnange Pastor Bugembe ayina obulumi bwe mbu Brian yagenda ne bakola omukolo baba bagatta era nga Pastor Bugembe taliiko. Kakati nno Brian bamutuuziza mu bigambo mu kanisa naye muneye nga aseka busesa ate nga Pastor Bugembe yabadde serious nnyo. Katubere nga tukuwa akatambi kano ak'obooluganda ababiri. Tetulabanga kwanjula, tetulabanga mbaga. Ate avimba naye bw'ati mu bantu bwana ate agamba mulokole so atukwata muzindalo ddamu buzi byobuuza nga biwanvu nno naye twagenda wa Pastor Kayiwa ne batugatta ne marriage certificate tugirina ngaze brother w'omukulu siriwo waliyo oba toli mu ggwanga oba waliwa naye nga nagambako ne bannange embaga yali kani nana
Pastor Kayiwa yennyini yabagatta. Yeah, Pastor Kayiwa. Mirembe Christian Fellowship. Mwaliyo nani? Twaliyo ne family members abasobola. Nga bameka. Anti Mirembe yaliyo. Buli kimu bakimanyi. Baaliyo. Kuleetere marriage certificate. Osomemu. Ebyaddala Brian. Yes. Neeba ne mwami Kirabira yandekera mutabani we. Yawasa nga siriyo ku mbaga. Ndeetera certificate Sunday jja tugirage kyaki. Jangu Brian. Weri marriage certificate. Pastor Kayiwa yennyini ya signing. Pastor Kayiwa yennyini. Embaga yaliwa. Bino tosobola kubitegeera. Nze musika. Obusika si bwangu benasikira ku mbaga saaliko Mukama yebuzi. Kati nno mutukolera embaga ey'okubiri eri yennyini tetwagitegeera. Tusubireyo embaga ennene mwava ku kyaki ne mugendaka. Kibuuzo sikitegedde bulungi. Wakikola ng'ogenda mu America, right? No. That was one of the trips I've been making to and from. So wagenda n'okomawo n'okola embaga n'oddayo. Tujja kukolayo ey'okusanyusaamu abaagala osanyuka naye entuufu yaggwa. Yaliko abantu batono? Kwaliko abantu batono abaali ab'omugaso. No, not ab'omugaso, but it's a special arrangement there at his church. At Pastor Kayiwa's church? Yeah. Omanyi Brian Dumba yalokokera wa Pastor Kayiwa. So I think it takes Pastor Kayiwa as his spiritual father. Amen. Kale sebo. Totula nnyo ngenda kuzza. Nina bye sinnategeera. Kambuze mukyala we jangu. Mwerekereko. Wanji tayogera nnyo. Bituufu? Yes, bituufu. Embaga yali ewa Pastor Kayiwa? Yeah. Wanji ennene enzibu. Neggwa bweti? Yeah, yaggwa. Nze naliwa? Wali toliyo, you are out of the country. Anti Mirembe yajja? Actually, twakikola between me and him because twali tulokose nga twagala kudda mu kibi and he was out of the country. So bwe yadda, he was like, tutukuze ekintu kino. For now, we are not going to do the official. Naye nga mbu abagatta Pastor Kayiwa? Gatta, yeah. Musumba ni yabagatta? Musumba Kayiwa. Musumba Kayiwa nzija ku ofiisi y'enkya. Sorry? We have the certificate. Okay. Kati tubagambe congratulations. Wanji? Mba mwagala. Kale, yosi abakubiremu oluddewo. Mukumbemu paka wali. Anti embaga yaggwa. Abatagiriiko mukumbemu paka wali. Buli agamba tebali ku mbaga ya Brian ewedde. Kuzaala kujagaana. Kkiriza tubeere ng'ate tusembyayo okakalaamu kwossa munnange ne Wisdom Kaye bali ku nsonga z'omubaka Nakimuli eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ye najjo twayogedde nga bagenda mulongoosa kuba yabadde ayina meeting ne Rob nga balina meeting gye bagendamu ng'agamba kabamale omulongoosa agenda kumusisinkana. Naye badde bamulongoosa ki ekyo? Kuba mpulya sajjale.
surgery yali emu ojjukira last year lwe bakuba nnyo abaana last year bakasooka yafuna clots lwe bakwata ennyo abaana ku kizinga last year kampeni yasooka eyo lwe banafuna clot eyo bamulongose nakasero aba successful n'abeera fine kuba tekyatwala nnyo nabbanga ddene nti ali mu ddwaliro biki yavaayo n'ajoogera nako kati clot eyo yamuviirako okufuna ebizimba kati yabadde yaze okumulongoosaamu. Tosobola kuŋŋamba nti MP Helen Weekalangala yabadde ku mukolo gwa Kabaka n'ayogera ebigambo kakalaamu by'osobola okuteerako abantu ng'agenda mu sajja nga bagenda kulongoosa bintu ebyamutuukako emyaka ena n'atayita musajja leeyo twogerenga amazima kulenga abeddembe ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe naayogera banampa emmotoka kakala omukazi ako ketukubyeko omukyala yabadde oyo omugenzi wabaddewo okusabya okwa Kabaka okukosa okwebaza kwa Orthodox ku bonna abayogedde tetumanyi na Katikkiro bye yayogedde akantu akatambudde kabadde ka mukyala oyo kwa twagala okumanya Dokita Kyo yabaddewo just okulongoosa Clot omuntu yabadde tazaala Dokita Kyo yamubaddeko kuba dokita abalya kubanga omukyala oyo yafuna obuzibu mu kalulu kaggwa nga babakubye n'amera ebizimba ebyo kati ne kino kijja ku mmwe beemupi naddala b'opposition abali ku alaali nga si mmwe bampuuga mubenga nnambooze neeba n'akuvuma nti nno lwaki bakujjanjabira e Bulaaya zemmerako bagambe ate singenda Thailand gye baba bankubira empiso so si Uganda because toyina ngeri gy'okinnyonnyola omukazi yabadde awuyogera ku Mande kitegeeza bannange buli omu baali bamukozeeko operation nze nange baali baginkozeeko tolina wonnyonnyola bantu nti kitegeeza yabadde agikola ze by the way nti nyinamu obuzimba buno njagala bunveemu babuggyemu teyabadde bubi nti ali ku kitanda amazeeyo mwezi oba myezi egi ebyo ebizimba biba bizibu oba nti ali mu kuzaala nti oba ali mu kuzaala kwasa yakubadde kuzaala twandikambye nti yayitiddeyo kakalaamu mu gavumenti erimu abasi badikiteeta batya batakyatya tolina woogamba nti oyo Helen tebamutadde kubanga oyo MP kyemmanyi yabadde amaze okutegeeza parliament kuba balina okufiitinga eyo bill ne bamanya gyagenda ne bamanya nti kati ono tava wano ono atandise otulumba tebaagala kukulyetinga Bobi Wine mulala awo bamusirise. That's unfortunate. Tokinyi kakalaamu nze tonnyinnyonnyola muntu abadde ayogera ng'ayogera ku Mande nti baamukuba emyaka 4-5 bagenda mulongoosa obwo buzimba nga sisitawe wagambye ng'atambula n'oŋŋamba nti omukugu yamusaze bw'ati n'ayitirayo tosobola ekyo kinnimba. Tamdo bade mulabi mulungi alako kumina ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section bela bulungi weraba.